Ekisooka kankubuulire awaadi z'e Uganda si awaadi. Tosobola kuŋŋamba kati kankuwa example nalabye era abantu abalumba Spice Diana ne ŋŋamba laba zino enkodomali. Before COVID omukazi abadde eyajja n'anyeenya Sheebah bamuyita Spice Diana. Definitely. Whichever n'oba kale oli musiru otya yali Spice Diana. Ne tuyingira COVID okumanya Spice Diana yali wakabi before COVID omwaka ogwo ye muyimbi omukyala actually si mukyala ye muyimbi munnauganda eyali asinga endorsements. Kitegeeza company zonna nga zimulaba byayimba gyebiri yasinga okukola sente. Wano Rema asinza Spice Diana okukola sente ku mbaga si ku shows not performance kubuulira ebyaddala. Ne tuyingira COVID Spice nasigala nga company zimusayininga njagala ogatte million ogatte Dikenzo ogattani ne Palaso abo bonna n'obagatta bonna bagatte n'oteekako wekiwatule bonna obagatta tebasinza Spice Diana endorsement ebyaddala bonna ng'obona nti award osinzire 2020-2021 n'ozikola egyo emyaka gibadde gya Spice. Waliwo abantu amu abagambye zina award abaali eggulu bazeewadde bezeetegekedde. Cindy is a good artist. That's all artist. That newo gamba omwaka. Abantu babuuza watugambye guno. Dancehall ziza bafana alese. Eri asisi ebyaddala si kyekyo. Kituufu. Bakoze ne collabo ne Palaso ne Jaffe nane tugweri bagita muliro. Mpeke. Fena natandika tuta. Abaya akatempeke naleta embuzi natubamba. Tuli ku dancehall. Yeah. Chovola mbagamba abayimbi mwegendereze bayimbi mwe bajja bateka mu award ngolooza bakuyambye kumbe gwayamba awards ziri okubaawo. Njagala obe ng'olina amagezi. Kozi gwani? Sonko Mohammed. Sonko Soda onani? Jajabin. Abbe Jajabin. Jajabin Abbe Sonko Soda. Mwenna. Amanyaga mugabitiibwa. Tudde mu mazima. Bwowa Bob Wine nti entrepreneur of the year. N'omuwera ku beach ye Busaabala ebaddewo myaka emeka. Banga den. Sheebah mu COVID alese simanya Sheebaholic alese pads alese n'eryato kakati wetuba twagala okulyamu masappe nayi inventing eryato nendoze bya kwejala uliriza ate bitya omwana akola sento ddanawo gwe bayita okuva ku Jeff Chiwa oba olina okubanga oli financial stable oyo omwana osikubanga osobola okuva ku Jeff Chiwa neweetuga tube kwabo ani abantu bitusi balese eki bitusi balina ekintu kye balese bawadde Bob Wine nga baagala awadi zaabwe zibe justified baade tebamwagala otherwise tebasobola kuba Bob Wine balekawo Big Eye hayo Big Eye wa yero kyova n'abadde baweereza abadde bambadde yero. Gwe Janzi awards mukutambula wazirabo otya nga gwe Wisdom. Ekisooka kankubuulire awaadi z'e Uganda si awaadi. Tosobola kuŋŋamba kati kankuwa example nalabye era abantu abalumba Spice Diana ne ŋŋamba laba zino enkodomali. Njagala soda oli wano muvubuka ategeera njagala you think. Yeah. Before COVID omukazi abadde eyajja n'anyeenya Sheebah bamuyita Spice Diana. Definitely. Whichever n'oba kale oli musiru otya yali Spice Diana. Ne tuyingira COVID okumanya Spice Diana yali wakabi before COVID omwaka ogwo ye muyimbi omukyala actually si mukyala ye muyimbi munnauganda eyali asinga endorsements. Kitegeeza company zonna nga zimulaba byayimba gyebiri yasinga okukola sente. Wano Rema asinza Spice Diana okukola sente ku mbaga si ku shows not performance kubuulira ebyaddala. Ne tuyingira COVID Spice nasigala nga company zimusayininga njagala ogatte million ogatte Dikenzo ogattani ne Palaso abo bonna n'obagatta bonna bagatte n'oteekako wekiwatule bonna obagatta tebasinza Spice Diana endorsement ebyaddala bonna ng'obona nnyo ebekulu million Palaso anti kati kino tukyogere actually by the way for the first time ngenda kuwagira ekintu bebekulu kyeyaleese yagambye listi yange ngenda kifuula award ate buli award ya sente tugenda kiwagira why tosobola kuddira bannange n'oba musiru otya
noddira omuyimbi Spice Diana emyaka 3 kubanga ogambye nti esoka banange nze newunya n'ebintu bya genocide oba balaba filmu ate atya wuliriza anti kati afuna abamutegerera abali ba sente ne babiyingiramu tosobola kuŋŋamba nti award osinzire 2020-2021 n'ozikola egyo emyaka gibadde gya Spice nalabye omuntu omu ng'ali ku TV nga azawe muyimbi nnyo ne music gwakuba ali international ng'alengere gege alina alubamu yasinze obusiru ati wuliriza kamba buulira ekintu kimu kyova olaba abazungu bakyatusinga oddira omuyimbi n'omuteeka mu award osobola omusuula genda mu Nigeria Nigeria Davido yali agamba yasinga okuyimba okusinga Wizkid Nigeria namugamba no man you want to kill right now wetwogerera Wizkid gwe baali bajereganga munaku nga bagamba yava mu ghetto simanyi tamanyi bikoze bita right now Wizkid singa aba Nigeria baali basiru nga bana ba Janzi award singa Wizkid yagwadda ne right now ye muntu akyasinza okuba ne show the fastest sold out show mu nsi yonna omanyi kyebeta sold out show kwe kulangirira nti show eno ticket tuzigudde oba ne tuzitunda mu dakiika 2 ekisaawe kyonna nga baguze ticket ne Beyonce tekyabe ne mujje tekibeerangawo omwana yakoze the fastest sold out show mu nsi yonna mufirika naye nga bamujerega mu Nigeria kubanga aba Nigeria waliyo ba Kaye Wisdon mu Nigeria ne baga Davido tojja tusuulira abayimbi nga Davido agamba Wizkid ntamanyi kuyimba right now n'addira n'akola show ne Chris Brown n'amuteeka kuli ate n'akuba omuziki n'akola ne show ey'okubiri mu London kikyengezaako okugamba bino bye mugamba yes azawe muyimbi mulungi ekisibu ekye tulina e Uganda boddira bannamukadde nga be bali mu kulonda kubanga bamanyidde engoma yes azawe akuba yes music we gwe mugamba simanyi bikoze bita yes naye maama tunatambula tutyo wandidde Spice n'omanya nti nyina bannayuganda abayimbi tulina abayimbi 5 tubafixinze okubanga awards most times they are fixed n'ogamba wesita wono muyimbi ngenda musuula Spice akulaze mu covid collabo zaakoze akulaze alemeddeko akulaze endorsement akulaze show zaakuba n'oleeta azawe atakolangako I start to be corrected sijirabanko Kampala nga ye yes azawe asobola okubanga mu myezi 3 afulumiza alubamu ne music tafu gwa alubamu nalabye erisajja nga liri ku TV lijerega Spice Diana mu kuyimba T-Pain mu America ina Grammy bayimbi bameka mu America batalina Grammy ng'ate T-Pain ayimbira mugundi mu auto-tune bino biba byakuyimirizaawo industry yammwe ekizibu genocide kyayina wano yagala ne yeetoololwa abantu mu art ng'abasinga Court My Words ng'abasinga babbi abalala bakadde katale naye n'atazuuka oba baamuloga mumu abavubuka nga babigi ayi bafina mugerwa kati nja kuyira amazzi boyogerako be bakomplainingako aboolesemu mulimu muwala omu ye Eva tayambala peti ye yemanyi tayambala peti ati nkubuulidde kye kyabakubisa kwambala bugoye bwa see me through ne bamute maama wayi katubeere noono atulagako Halima tajja kubanga omwana atulaga kunnika kubanga kati oddira omusajja omusirikale n'abasirikale maama basiiba mu busiko bali ggulu kati onazaala basimisiro atuula ati gwe balabako kakati bano bamaama Halima bagenda okujja nga beyombekera balinganga gundi kwini wa gundi bagaba gundi gwe totulagako wamma gwatambala peti jangu kubanga otulagako era kyovola munenge yali ku mwanjo awadi singa za yangu yawadi bapapa kankubuulire njagala okugamba abayimbi be Uganda abalina vision abamanyi gye bagenda bajja kutta amannya gammwe nga bagaddira ne bagateeka mu awards bagasuule otege kye ngamba Palace has made it without awards Spice Diana she has made her name without awards era Palace bamwada award do you know ate katika nkubuulidde era ogigeraga ekyokubiri tosobola kugatta awards eza film eza embugo eza kuba ebifaananyi ez'abayimbi kakati nga nzondeeta ogase ab'embugo ogase bamama fiina ogase abakuŋŋaanya ebibbo ogase abayimbi n'abafirimu wamu gwe n'obagamba mu kibbo kyekimu n'obagamba katimba wa award kambabuulire lwakubanga mwe musanze bakamiliyoni baggwamu
sigamba kugwamu kuyimba kamiliyoni oyo kamiliyoni oyo nga asobola okubakuba empya asobola okujjawo mwena nabakuba empi naye eri omwana yabakubye ne muva ne mumukyomera ntalina mpisa nzijja ng'ate ffe tumuwagira oli omwana yakubye munonya namwankoko ng'ani amudisipulininga ate oyo yabakubye bukubi waliwo abajja byokya temusobola kuza anti kati nzijjako oyo yabakubye kansooke mmaliriza ekyawaadi abayimbi be Uganda mbabuulira omanyi lwaki kati labayo Spice Dana atugambye baatuukira Spice Dana nga bamuwa miliyoni emu bamwagala jayimbe live lwansonga Spice Dana si waabwe tebamulaba ggulu bitya kati nga balina mujooga bamuwe miliyoni Spice Dana okujja ne bandi yawo kuba omuwe miliyoni emu ate nga omuguddeko bugwi kwata Spice Dana omuwe miliyoni 10 bwe ziba teziriiwo ate nga bali ku biliyoni gwomanya abaguze poloti emunyonyo koza awadi mpulira gwe byoyogera kati Spice Dana tebamuwadde lwansonga yaganye okujja okuyimba kwe kumumma awadi lwaki tewazze wandizo n'obikubirira Sheebah lwaki yazze lwaki tewazze byebakola tosobola kuŋŋamba I stand to be challenged muleeteza akademe zammwe mutwalonze abakademi abasoma music ne basoma music ne bamutegeera who tells you bino si byakusoma nnyo singa okufuga kwali kwa kusoma nnyo singa President Museveni alina zi PhD nga 10 naye tunoonya diguri yemu n'empapula n'ebifaananyi bikyabuze ne sente zikyatulemya okulya otegedde kugamba tukyanoonya ekifaananyi kyekyo graduation kikyatubuze omukulu yasoma nkubuulidde ati aleeta ebifaananyi miliyoni 10 atuyambe tuzirye otegedde kati ojja kusanga wali omusomi wa music ng'alina PhD mu music naye nga akoma mu kusomesa nga tamanyi reality on the ground toboolaba mu America era ojja kulaba Simon abaleeta America's Got Talent genda obuuza alina diguri mu music kati ebyo mu academy ejjidde abategeera kubanga abategeera abasoma abakola ki mujjudde kankubula ebintu bya Uganda byababbi kubanga n'agikulembera Uganda yagamba mbaleka ababbi bakulakulanya Uganda ngamba abayimbi be Uganda bw'olaba ekintu nga kigenda kussa erinnya lyo kiveemu kirekemu ab'embugo kati mwagala mu Uganda musigale wadde awards abayimbi ateza awards ziweyo emirundi egyo ojja ziraba ani akugambye kati wagira Spice okudduka mu awards zonna eze Uganda Spice wano jazigenda mu ng'olina emyaka 5 bwe ziba zikyaliyo bagaye nga zikyaliyo tuli ku Nyanze awadi yennyini eringa muzigo yamanyi obubbi obwabaddewo nkubalire ekyo ekinankani kyadungu bakikoledde egundi miliyoni ezo mpe emitwalo 20 mu egyo nkuleetera adungu wali ewaffe 20 mu egyo nze mpampambire is a home of good cultural drums nadungu mpe emitwalo 20 mu egyo naye bakikoledde miliyoni 3 mumeka omwana yabaze sewa kati nkubuulira obubbi bwa wano badde namugamba ojja kukola ebyo ebinanka bya adungu 1000 adungu 1000 times $100 ze sente mmeka ali miliyoni 3 mumeka oyo akyazzemu okwavuwala babala kati Spice yawonye n'okuwona kyadungu ennyumba ya Spice ya giraasi ekyo ekintu okiteekewa Spice aba kyatudde ali ne roja bali mu masappe ng'ekirya kyadungu kive waggulu kibagwire kigwire omwana ebbere lya Spice erikyali ettutu oyagala lyenkana erya nandujja eriwa kugambye Spice yawonye ekinankani nebandi badde bamadwada nkiko nga bawadde ekyo kyadungu nandigaye madwadi gwe ekyo kyadungu kijjako kuba olubuto muzeeyi mukabya yakitudde mu mimbi wakadde oyo muzeeyi mukabya muleka atwala akyalina n'ebigali obadde ki muleka atwale kyadungu kyayongere ku bigali bye omuyimbi wakadonga mu yasinze omwaka kati sodo otegeera mbuulira oluyimba babaza award nga ziva mu 2020-2021 banange mumpolere bagambye 2021 mbuulira mukabya luyimba kirwaleese waliwo oluyimba lwe bayimba wulira waliwo lwe bayimba ne bagamba emyoga giyambye anti wulira bubayi nkugambye abakadde bali mu academy nze nsasira Rwagadi kubanga nze mmanyi respect era Rwagadi muga Rwagadi nogenda mpola nkulaba ogenda ku TV abasajja basobola okukutomeza abayimbi ne bakunyiigira kubanga Rwagadi okoleredde erinnya lyo obaddewo for years legend bajja kukozesa ng'oyogera ng'abali base ojja sanga Rwagadi talina nusu neegi yalidde naye nga bamusindika ku TV Rwagadi genda oyogere kubanga bakimanyi Rwagadi wanaayogera ffe tujja muwa respect tukole ki naye nga abasajja baalidde kati mukabya
how to stand kati wuliriza okumanya ebintu bizibu bawadde ono muvubuka muwaana nnyo nakola ne challenge ya luyimba Liam Voice bamuwadde songwriter omwoyo songwriter of the year songwriter kwaddeko writer oba writer bitya mbulira omuyimbi gwe yali awandiikidde anti kati olaba omusajja akikola nga ali mu kuwasa dadda no kyekyo omwana muvubuka wuliriza nkugambye byange byenjogera si bya tivism dadda ndwe musajja mulungi dadda ndwe muvubuka alina ssente omwagaza aki okukola gy'emyaka gy'alina okukola oyagala kakati awase ku myaka 5 alina bikola kubanga muvubuka anyirira dadda ndwe musinga emyaka oba emyaka 29 ina 33 kati gy'emyaka dadda ndwe mu kuwasa kwe akulaga awandikira abayimbi abasukka mwaba dadda andure nanisenure wuli golabo yalinga yasirika aina nyimba zakulaga zawandiise mudra kubulya mudra wandika kaluka sitana wandika bani na wandika atenga naye muyimbi black skin ngato mogeddeko waje by the way black skin wadde no wankubadde omusajja abututeka guddeyo black skin ebyaddala black I told you senolita black skin otyanga guy nayiye ekintu mu bachita bata nachiya mu bulamu bwe kati black skin asobola okuyiyiza oluyimba bebe cool nayiyiza oto muyimbi omulala nayiyiza nga nota oyo naaba muwandiisi tomuwandiise owadde Liam Voice nga yayiriza oluyimba Liam Voice ate nga what the hell kati naye lwakubanga kati abo bawadde kabagende n'amajanzi gaabwe award ekyungi abasinga abo balina emmese mu mayumba gaabwe emmese zijja tuyamba zibiri dansoratis ne bawasinda Leero Ssanyu anti kakati Cinderella Ssanyu nkugambye waliwo awards ze bawadde Cinderella Ssanyu first of all is good she's good kati nganze ndi muwagizi we omwaka guno atuwadde anti mbadde nkugamba tutugenda kuddayo era kyobola babana waliwo abantu amu abagambye zina award abali eggulu bazeewadde bezetegekedde Cindy is a good artist that's all artist that naye ogamba omwaka abantu babuuza watugambye guno dancehall ziza bafana alese eryasise ebyaddala si kyekyo kituufu bakoze ne collabo ne palaso ne jaffe nene tugweri bagita muliro mpeke fena natandika abaya akate mpeke naleeta embuzi natubamba tuli ku dancehall kati ogenda kuddira omuyimbi wange Cindy omuteeke mu fight zo kubanga Cindy muyimbi mulungi composer mulungi wa dancehall mulungi naye omwaka period gyotuwadde tabaddemu kati mweyo kategoriziza bafana abaddemu bamumanyi mulalu yagala n'akola efujja eggulu babadde tebasobola mumuteekamu kubanga baba mumuteekamu era abantu gubandikose batya kakati kyenkugambye naye kakati okukuba knockout tebakuteeramu ddala bawe gwe baagala kati nekyekanga nti bannayuganda basobola okunyiigira abantu nga Cindy ng'ate Cindy muyimbi mulungi abaddewo for years actually Cindy has made the name without whatever words kyovola mbagamba abayimbi mwegendereze bayimbi mwe bajja bateekamu award ng'olowooza bakuyambye kumbe gwe ayamba awards ziri okubaawo actually omuyimbi yayamba award okubaawo ebulaaya bwe bakunominatinga before bakusindikira gundi ebbaluwa letter of acceptance okkiriza okunominatinga muzina award you sign yes naye kakati abapapye esente gyeziri babatomeza tebafunye ku ssente kyogamba abafunye era walabye zino ezawano ez'omusolo bazegabanyiza eza Stanbic zezagenze mu Moses Matovu bani nabeerawo kakati ekyo kyekyo ekiraza mukulu Kaye Wisdon mu Uganda temugenda beera awards Uganda wajja kubaemu award naye award ezikolebwa mu Uganda bazikola weebuuze bani abaziri behind gwe ng'ongamba mufo kyoku kakati omanyi lwaki bataddemu gundi Bob Wine bayagadde kintu to be justified ne bateekawo ne hotel otusegedde gwe kati mbuuza njagala obe ng'olina amagezi kozi gwani Sonko Mohammed Sonko soda onani Jajabin Abe Jajabin Abe Sonko soda mwenna amanyaga mugabitibwa tudde mu mazima bw'owa Bob Wine nti entrepreneur of the year
n'omuwera ku biici y'Ebusaabala ebaddewo myaka emeka banga den Sheebah mu covid aleese simanya Sheebaholic aleese pads aleese n'eryato kakati wetuba twagala okulyamu masappe nayi inventing eryato nendoze byakwejala wuliriza ate bitya omwana akola sente odda nawo gwe kye bayita okuva ku Jeff Kiwa oba olina okubanga oli financial stable oyo omwana kubanga osobola okuva ku Jeff Kiwa neweetuga tube kwabo ani abantu bitusi baleese eki bitusi balina ekintu kye baleese bawadde Bob Wine nga baagala awaadi zaabwe zibe justified baade tebamwagala otherwise tebasobola kuba Bob Wine balekawo Big Eye aye Big Eye wa yero kyovola n'abadde baweereza abadde bambadde yero obalanga gwe bagambye funa ekisaawe ky'ekola omala gakifuna olina okubanga olina oludda maama bagamba kozi oyaani noogu kati mukulu Kaye Wisdon tuwunzike omwana nga tumaliza omukunja atasera yavaayo kati mukuba teyalina invitation card ye nga bwagamba ate nga bagenda balina card kati kankubule yatuuka atya n'okukola kanisa awali aba bantu lwakubanga abantu baagala bakuba bukubi sekyuli tebagibiitinga eyo wano bagayo amaanyi nnyo naawe kakati kankubula ekintu kimu kyenjagala okwebaza Gerald Kiweewa yakkiriza nti omwana oyo mutuufu mukuba walabye Gerald Kiweewa namulabye bulungi yagambye abaana abo batuufu kubanga ebyaddala bayiye oluyimba bonna naye amaliza amwegaana we bayiye anti kakati yakkiriza kasi oyingira mwenaalemu otandika okwogera ebitakwatagana naye yakkiriza nga bakamukubamu ngazze engulu kati naga abaana abo batuufu bayiye oluyimba bonna ne basooka basindika miliyoni ameka ne babazaako simanya 2 ne babazaako meka ne ziwera 100 poyasuse nazeegana naye ate yagenza okwogera ozimenyamenya nga sente ziwera kati omwana agamba era bonna nga bwe baali bakkiriza nti oyo omwana ye yasinga okwogera eggulu sente zaali ziganye bwe baatuuka omuwa ku miliyoni 10 nga bamuwa emitwalo 7 emitwalo meka kimanya 10 ya emitwalo 10 era Kiweewa njagala ziri zogambye enkaga bamuwola mpole enkaaga ndala sebo totubuzabuze 10 bamuwola naye nga bonna bakkiriza ti omwana yayimuka n'ayogera omusajja n'amutabbira omusajja n'akkiriza n'atuwa sente ne mu luyimba yalimu ne bamuwola 10 kati okumanya abayimbi Kiweewa ono balwa kubanga kolo yali anywedde babasaba akawundi nga Kiweewa eka yalina akawundi ate nga gwe basobola okwesiga banekamba buli abasajja abakulu bano abaali baweebwa ebitiibwa n'obwesigwa kye batukoze Kiweewa kyemwebazaako yakkiriza ensobi nti waaliwo ensobi ebyaddala abaana twakola ki nze omwana oyo kyakkiriza era akkiriza nti yali talina kufuna ssente kwenkana Kiweewa nga temusobola kumujooga mutyo naye Kiweewa nze mwebaza yakkiriza okubibwako era bakyakubibwa nnyo waliwo bagenda okuba ndinako nga n'ebivulu biguddwa ebivulu si January ogenda kuwulira abantu bajja okuba bagenda bakuba naye teri bayimbi bavuddeyo kuwagira mwana ono mubakinga mwina ate nga abandi wagidde media zonna baziwa ssente abandi wagidde baaba wadde ne bali gomanyi abantu abalina abaagala okwogera ku Janzi Award naye nga batya nga bonna baali adda n'abali ne bakritique tebasobola kuzoogerako nalabye omwana omu yekka yavuddeyo n'ayogera ku ky'omukunja mukulu Gashumba anti kwelindako era ajja kyogerako lumu bamugambe ssebo tuyambe muvandimwe tuyambe osirikeko kati akakisa kano tukakuwadde obeeko kyogamba abayimbi ku nsonga y'omwana oyo nejja abayimbi omuyimbi waabanga ku nsonga kyensobola okusooka okwebaza Gerald Kiweewa siwagira kuba muyimbi naddala nga muzeeyi waffe Gerald Kiweewa naye akkiriza ensobi mu bigambo omanyi omuntu omukulu tekimwetaagisa ku tomegga n'oluma naye mu bye yayogedde yalabye nti amwana mutuufu mbadde nsaba mukulu Gerald Kiweewa ffenna obwavu butuluma omwana mumuyite mu nkukutu nga tetuliiyo mumusootinge kubanga mukyalinawo oba mumunyonyo mumwetondere otherwise abo abaana ba ghetto balaba muganda wange sooda akutereka ne wayita emyaka egyo mugenda okulaba Gerald Kiweewa nga alina eriiso eri naye era yali asiise kuba mu kusooka bagendako olaba yakulumbye ku kololo webaba osobola omusibisa n'asirika gwe buli effe tukulidde mu ghetto omwana wa ghetto asirika n'akutereka emyaka ng'egyo nze nkubuulira Gerald
Jera kiwewe oli muzeyi wange. Naye amaliza amwegana n'agamba omwana anoonya linnya. Kale kasajja no salaamu manyi nti yuyo omwana yayogera ne mumuwa ssente. Omukunja atasera anoonya linnya ne mu luyimba mbu teyaliimu. Kale tewali tabbu kasajja no sale kabawa ssente yamumanyi. Nze nsaba muzeyi wange Gerard ite omwana oyo mu bukutu nga teri kamera. Abo abaana ba ghetto tebaba batebeerabira. Kaye Wisdon bajja kulinda ng'onywedde simanyi zinnairo z'ogamba mbo nantaba baana nantaba ku luno bajja kuyingiza nantaba mukamwa ono ddawa. Mukulu Kaye Wisdom awo wennyini omwana yavaayo n'agamba bano abakulira wuma baabawola ssente ne bakuwola emitwalo 6 nga bw'ozimalayo ogenda n'osaba ssente endala omwana ne bamuwola ssente n'azimalayo tebaabawola badda mu kubabuzaabuza kubanga ziri baazeewola bbo teziriiwo kituufu bamuwola emitwalo 6 ng'alina kuzza kamwaga 2 ne bannange babbye bayimbi bawana jeno sala tuyambe oba bannange firimu za Vietnam bannange remba atuyambaze nnyo firimu za Vietnam endala kubanga nsobola okubanga oli nkubira jeno sala omulanga nga ye akyanyumirwa firimu nga ye kigenda mu maatu firimu za Vietnam engejeza zinaamu enjo zaggwayo kati ye ng'ali mu kunyumirwa bannange remba swaziniga mutuyambe muzanye firimu endala eza Vietnam kubanga omusajja asobola okubanga bano abaana bala tosobola kuwola muntu mitwalo 6 n'omugamba akomyewo kamu 2 mu covid ono ate n'akazza n'agamba omuwola endala n'ogaana bazeewola dda e Uganda nkubuulire buli akwata kakutte yakabuzaako kasita bakutegeera nti oliwo NRM wallahi genda okabbe nga bakusubiramu lwa people power gwego bajja osiba emyaka nga 10 n'egyo so kiri kyowulira kye bagamba wacha leka ababbi bange babbe bazimbe ali ku baana teweepankanga n'odduka n'essente z'abo abaana nga toli mu liigi ya big eye asobola okudduka nazo king maker asobola babo bafiina basobola naye gwe kiweewa bakiwa basobola kyobola nze Wisdom n'owonoonya fayiro etya nze ke yali akanyugiddeko president se namugaa nze ne basas jaga weesiga ki oli mugagga nnyo oba we are not era abakopi obalaba nga abakopi naawe balaba kyobola n'obwakabaka bwabwe bwankole baganye buzzaawo ende ngamba otya togana okuzaawo we are not kato God has made me. You don't tell me about the president. Tandisangako tansomesangako naye nga wamulonda nga tukyalina option naye ku luno akabanka kagabye walala goloza abawadde abantu beekayunga abawaddeyo mukyala we NUP kyokka tebaliyo era bakimanyi nti bababbi ne basirika kyobola muwonga ajja kuweebwa amagye nga 3 nga gegamutambulirako nga tabeera nakayunga no problem naye bali bisasulira biribanga bisesemi okalya dda so sente zoŋŋamba nzeetaaga ye ne siri mukopi bagenda abo kyobola bano bamabeereri ne kazi ly'amabeere eriwoggana leero lyogera birala enkya ebirala babitutte eryo mu kkuba emmundu biri abayibuzaabuza byonna bisuzeeyo byonna biveeyo bikomewo babiwe miliyoni 2 pulezidenti wamwe yavuddeyo n'abawagira n'agamba kati abo basoseeko level baani abansuseeko Isima Olaxis yavuddeyo n'akiwagira Isima takyalina kyatugamba myaka 7 kikyayongera ku ggwanga pulezidenti wamwe yalonde bani babloggers wani obaddeji levo kakati Isima baba mutwala kuba mundu nakuba sasiri mulwadde wa mitima alinga katolu wange oyagala afiire kati nze yakulya mu barracks bonna abaana b'ofiisi agende mu bende bonna baafuna ku anti okulira ennyanja sikuliira anti kumweba kurutu naye abaana b'ofiisi aze bweyagala nkugambe nze ontwala ku Gaddafi barracks gendayo n'amanya gaffe gyegali we are trained man kakati abo bwe batutte ate beyidawe lwakuba bakubisa mmwe ojja kusanga ngeze mundu babawaddeko kwekubisaako ebifaananyi nga tali noogu kakati ekyankwanza olaba gye bakubira emmundu tebaba kolansi genda olaba ebifaananyi byabo abaana wabaddewo omukeeka ne kolansi ekyankwanza gye batwala ku target n'okkuba tewali kubanga kolansi eri wano wemusula kati ezo emmundu bazikutte kwekubya ebifaananyi naye wooli omulala emmundu asonzebwa ati aliko kubanga ekyankwanza wali kolansi waliwo webasomera ne zino ennyumba endala kakati yabadde asonzebwa ati
ngomanya ne Good magazine teyabadde ekifaananyi kyalaze nga full figure bifo tunajja kuba sabba watunulira kigere kya bbo kyamaanyi ati nga kimwewuunyisa kiringa kya mwana we yaga simanje kino ekyana ekigenga kiringa kya Museveni anti omwana we yandi Natasha Museveni simanyi biki ya Museveni ebyo byebyo kati yabadde simanyi kyekyomwana wange kitegeeza kyekyo ate kiringa kya Museveni omwana woyo Kaye Wisdom kanzibule gwenzire mukundi abalabi bafa baguduta ya so tuli wano omanyi nayina emyaka 3 nga president w'abayimba gospel naye olw'emirimu gyange egimu nga ndaba no nenfukako kumwera bali awo trained abeesimbyewo era gwe banaalonda yenna gwenje okuwa office tewaba n'omuntu n'omu abagamba nti nomukulembeze w'abayimba gospel abayimba gospel balina federation yaabwe etwala abalokole abaprotestant bitya bonna associations ezo zeegatta wamu amakutiya mwali amakutiya nayambale amakutiya ogenda eggulu otasobola kubaamu oyo atambulira mugundi mu nnika z'abali alowooza mbuno banaamuwaako atambulire gwe tomula mu makutiya gwe mubuulire bayimbi bameka bamugoberera era ali awo alinga ddami gwe tomula naye twabalaba mukwataganye gye buvuddeka anti tukwatagana mu bitegereka ebyobusiru ne twawukana wajjako kasaaga mukama yeebazibwa atukwatagana wajja okunsibirira ku ngatto nga tukwatagana bwagamba tugende muwuma nga tetusobola anti eri gyalowooza nti bajja muwaako kombya no kombya Kaye Wisdom nsibulira abalabi ba Mwatu TV ne basibudde bannange osobola okunnonyako ku social handles bannange mbabuulire abankozemu page Facebook page ndi ku Facebook page egi eriko nti Kaye Wisdom kyokka naye Facebook page abantu gye basonderako ssente bannange Facebook page yange eriko Kaye Wisdom ku Facebook page okukuliko n'ennamba y'essimu eri 0701 49 40 39 bwe bakubba bonna bannange toyogera eyo ennamba eriko akafaananyi ng'olina muzeeyi anti nakateekako ng'oli bisaati aŋŋamba mbu neesoma bwesomi nemugamba nensimbawo miliyoni 10 nemugamba leeta ekifaananyi nga President Museveni waali nessale wali nga sitegwali mukolo sigwema nti nkyagala nnyo njagala nnyo okuteekako ssanga lya mbogo naye nakiteekawo nga mpaka miliyoni 10 taziryanga era tumanyi nti omwagala bwagazi era oli dayihadi waligwa oligwa kisinziira nze Jerusalem muzeeyi wange muwa respect nowakana nga Wisdom sigala awo actually is the most ye muntu gwekyasiza okuwa respect mu first family addako Natasha amanyi nti mwagala nnyo because she looks so beautiful bwe mutunula bwe nti ndabanga dde obuto Natasha abalala sibategeera oli pastor mumanyi kusaba abalala sibamanyi ate muhoozi simanyi yani first son anti amanya gakyuka buli dakiika so nze gaye manyi sale Natasha pastor baliko ku mugaati abo nange mbeekwateko tebavaako ate munange abo sente oli pasita mukoda alinga dipi tavaako wadde agamba God bless you najja wali apasa vugeve nga zimanyi nti yanze ekasa nange ejjudde buli omu yajja n'ensawo za jjiini nga ziri bweziti nga manyi ngenda oli mukoda alinga dipi ate maama gwanga baweereza oyo nno wajja ngajja ebyokulya bibaawo bitya yeshe mmanyiiko nga najja wantu n'amasomero yagatadde mu January tuddayo yatadde nti ag'abaavu n'abakopa bagende bonna bagegewale naye nga osobola okuŋŋamba nti omwana wa abadde mu mido biki ye top ngadda mu nasala ave mu nasala adde mu P1 kale P1 kati kyagendamu myaka ebiri owanga abuusa agenda mu P1 ate mu nsomesa abadde ne private tutor nga ndeetera ebyo nsine bonna bakone mweraba mmwe